Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako basebo ne banyabo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze IBRAH Mukasa tuli ku Extra Digest mugoba nsonga. Tuli ku kasozi k'abayivu oba kasozi k'ababangufu e Makerere. That is Makunika. Makerere University wetuli negatiddwako my friend, my brother, mvubuka munange Henry Subi Chiyimba. Yes sir. Ngoge ode eri kyentuufu? Oda yeyo. Yeyo. Yeah. Thank you. Omwami ono asomera Makerere University, muyizi e Makerere University wano wetuli akadde kano. Era nga mukwano gwange tu communicating here and there. Nasazeewo munoonyeeko tuli abamu kwabo abamawulire abatono ennyo abasobola okumunoonyaako way back nga story ye eri mu kumaking rounds ku mainstream media ne social media as well. Era nga story ye yali about a university student eyajja ku university ne metallic case, metallic suitcase ebera cheyo, suitcase, metallic box, suitcase, what? Suitcase chikola chitwala wetu chikola. So netunyumyamuko naye, betunyumyamuko naye netugenda ne mukyale waka, netunyumyako ne maama omukadde yamzaala n'abato. Muvubuka ali vibrant, muvubuka ali focused. Time flies. Nti olwaleero tuli mu myaka sena kati jigenda kuwera myaka ena. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah wa amaanyi, Allah wa buyinza. Obudde budduka. Suubi nsaba obuuze ku bannayuganda abatulaba akadde kano tutandikiraawo. Abalabi Extra Digest mugoba nsonga, amanya nze Subi Henry Chiyimba ngera ndi mukumaliriza e Makerere kosi yange ya mechanical engineering. Nga nviire eri waffe Kamengo Mpigi district Mpigi eyo ewa Masubi eyo gye nviira. So mbadde wano myaka esatu n'okusoba tugenda wezeena. Era nga mukama wa buyinza nti tutambudde bulungi kuva we twalabika mu 2019 nawo tuli mu 2023. So kiraga nti kituufu obudde budduka e Kampala ennaku zangu e Kampala okusinga mukyalo. Mukyalo obudde bubeera slow somehow. Nedda sewo. Lwaki oga mukyalo obudde tebudduka? Bw'ojja wano eno semesters zanguwa emyaka giba gidduka. So naye obeera mukyalo okumalako emyaka ena kuva senior 1 paka senior 4. Time tedduka. Tedduka. Term school terms zaberanga myezi 3 naye obudde tebudduka. Toseguka. Nebo tuka wano la ebintu byanguwa. Yeah. Dushimez yuko store Arena Mall ensambya balese amasaawa, ngoye, masaati, mpale, misipi, soksi, ngato, perfumes, deodorants, wallets ez'abasajja. Bano badushimez yuko store ku Arena Mall ensambya bakola ku basajja boka. Omukyala aliyo ngoyagala omusajja alabike bulungi n'omwami aliyo yagala okulabika bulungi. Jangu ku Dushimez UK store ku Arena Mall ensambya balese ebintu strictly from London, UK. Ebintu byabwe products zibeera first class, world class products. Era nga nkugamba ekintu kiri kimu, yitayoko ofune ka perfume, ofune ka dio akakabi, ofune omusipi ogwakabi, ofune essaawa eyakabi, ofune engatte eyakabi. Ebyakabi ebitukanye n'omutendo gw'ensi yonna. Ate nga bo ba Sun Cargo Shipping Company ku Arua Park basaabaze mali from China to Kampala. Babayise ba Sun Cargo Shipping Company jangu bakusabalize mali yo gw'omusuubuzi awangali Uganda n'awangali China. Babayise ba Sun Cargo Shipping Company buli kimu kijja kubanga kitambula bulungi nnyo. Tuli ne muganda wange Henry Subi Chiyimba nga muyizi e Makerere wa setendekero mu setendekero e Makerere era nga akola mechanical engineering. Ali mu mwaka ogusembayo. Yes sir. Musome emyaka ena. Myaka gibeena. That is very good. Subi obulamu buli butya wenkusangidde wano. How are you? Oli mu mbeera ki owulira otya? How do you feel? Nze neeyagala kusinzira nti mpulira bulungi ekisookera ddala kuba kati ndaba gye ndaga. Olambuze bukyuka mpola. Olumu otuuka kale nawe ofunamu ebizibuzibu n'ogaana. Like any other person? Ndagawa. Mbamu ebyo ebiseera n'otuula emabega n'ogaana.
ddala kikyengoba kati so ne wano wendi ndaba gyendaga ekkubo ndirengera bulungi. Mu luzungu kyekyo kyemutera okugambamu abayivu nti there is light at the end of the tunnel? Saagala kitwala bwentyo lwaki ebeera ku end. It is already, you're seeing light already. Like otambula otya noyita mu ttano ng'oga ogitadde ku end. Just tugambi the future is bright. Idris Lukwago. By the Idris omanyi nti lecturer ku university. Ntera muwulira mu show. He's a lecturer. Era nga musajja w'amaanyi nnyo. Idris is a good man. Ate Daniel Mugoya ate naye ayina institute eyo gyakwasaganya atambuza ebintu bulungi nnyo. Suubi emyaka ena gino omwana ali eyo atulaba oyinza gimunnyonnyola otya? Of course tugenda tunulira ebintu bingi basebo ne banya but tujja kubikoonako wano ne wali because emboozi ya Suubi eri so interesting ate nga ewa a lot of hope. Oli omu era bwe tugamba nti baambasada we baga nti banoonya ambassador w'essuubi ng'erinnya lyo oba ambassadors of hope nze nkikuwa for Africa. Omuntu alina obulamu nga bufaananya erinnya ly'alina. Yes. Yenze. So university ebadde etya? University okutwaliza awamu bwe nkumenyeramenyeramu emyaka ena ogusinga obeera omuzibu guba gusooka bwe gusinga obeera omuzibu ogusooka ogwo gwakuyisa gutya? Bw'ojjamu ako ogusooka ojja kaŋŋamba olina mentalities ez'enjawulo kuva mu bantu abamu tebajja nakujja abamu bayitayoko ne babiraba naye nga we bajja tebabawa information entuufu eri ku ground omala tuukawo n'okitegeerera ddala nti wano si wakusaaga. So omwaka ogusooka oba tomanyi bintu we bitambula kyebayita okubeera naive ojja wofunamu kasente ogamba nayiseeko ewandegera nolaba enkoko ekubasama tomanyi nakumanya nti ewandegera wanjawulo n'ogenda mu kikoni so ogenda wandegera owulira nti emmere yakanaana ng'ogula kumbe waliyo ey'essatu ate nga quality nayo quality. So ebyo byonna osooka biyiga mwaka gusooka oba tomanyi nakumanya nti wenjagala ogenda wewali nga tomanyiiwo nosooka weetoola paka wotuukawo. So gw'omwaka ogusooka gukutambuza okuyita mu mbeera y'enjawulo okumanya ebintu bitambula bitya weeyisa otya wano oyambala otya oyogera otya si bino ebyaffe bye tuba twogera mu kyalo ebyokusaagirira buli kaseera osanga abantu bavudde mu masomero ag'enjawulo nga bamanyi engeri gy'oyogeramu n'abantu so olina okukyusakyusaamu. So omwaka ogwokubiri oba otandise otegeera oba otegeerera ddala ebintu bitambula bitya so manye ekyokukola. So bituddeeko kati nnyo ku first year yakuyisa etya being that one wasomera mu kyalo si mu kibuga? Two, you come from a humble background, a humble beginning, a moderate African family. Oshegeera because Suubi temuli bubi nnyo ate temuli bulungi nnyo. Yes. So that's why I say a moderate humble African family. Oshegeera a moderate African humble beginning nti ye family gy'ovaamu. Omwaka ogusooka guno gwakuyisa gutya in terms of welfare? Kulya, kunywa, material, bitabo, peni, biki ebintu ng'ebyo okitegeera. Omwaka ogusooka bw'oba ogusummarize n'ogamba nti kangufunze there's a lot of distractions. Oze tolina kyolina then ne bitandika oyingirawo ebyetaago ne bitandika okujja ebipayiringa kino kino so olina kino suitcase wazze nayo box n'ofuna endala n'otandika okufuna endala n'endala nejja tolina essimu n'ofuna engoye zitandise okuyingirawo olina okukyusa ngatto biki distractions zaali nnyingi nnyo so ebiseera ebyo nange nasooka netundira neŋŋamba naye nentu tebigenda kuncorruptinga mind kubanga ebyo bibaawo ozze tolina kyolina abantu abasinga bafuna kye bayita amalala noga nze nkikubye
nenge ba just intandikwa so go mwaka gwali nnyo destructive in terms of emotions like otula obongo bonga te was concentrating oli distracted naye mukama yali mulungi nti ogwo mwaka natuuka nange nengamba owaye soka nova social media nova ku media nova ku bantu byeboogera kubanga muntandikwa byasoka kubanga n'omwana mulungi agenda kikola agenda kukola bulungi what then comments nezitandika okyuka negative people started coming in otandika owulira ono yazze ku edu kutaswa engineering egenda mukuba then abantu batandika n'okugamba kosi gy'olina okukola bwe nawulira nti mechanical engineering yesinga obeera enzibu ku school engineering engamba omugezi weetereza kuba eno kosi wekkuba oyinza obutafuna mukisa mulala buli omu ajja agamba ono failure man kyamulemye yakiguddemu nekimutuulamu so ogwo mwaka ogusooka gwalimu ebintu bingi tanduka n'okutunuulyanga ekintu ekyabaddewo wiiki 2 emabega kiringa ekyabaddewo emyezi 3 kuba ebintu bingi ebyaliwo mu kaseera events have been unfolding kumukumu mu myezi mitono nnyo ng'ebintu bingi so sometimes I was overwhelmed but distractions otuuka ekiseera n'ogamba n'olonda kikyoyagala okukola n'ogala kanfokasinge binono bina just background noise extra digest mugoba nsonga IBRAH Mukasage manyaga tuli ne Henry Subi Kiyimba muyizi Makerere era nga akola mechanical engineering ali mu mwaka gw'ogusembayo which is the 4th year musome emyaka ena so tusazewo tukole follow up because tuli abamu kwabo baganda baba mikwano gye abatandika naye era ne tugamba tulina okumunoonyako because twamulaba mu mbeera y'okutandika era tulina okumunoonyako tumulabe nga time etuuse ya celebration tubeere nga tujaguliza wamu so kwe kusalawo tumunoonyeko olunaku olwaleero program yaffe netebwamu ssente hika water drilling services abasangibwa mu kibuga wakati awo nga bahika bano basima amazzi across Uganda bakola service ya pumps bakola plumbing basima boreholes basima deep hole systems bakola ebintu bingi nyo babayise bahika water drilling services atenga dushime ziyuke sto ku Arena Mall Nsambya abalese engoye z'abaami amasuuti weekend wears casual wears misipi masawa ngato perfume masati everything nga kyabaami okuva London babayise badushime ziyuke sto abekwatule kimu kitambule bulungi nnyo subi omwaka ogusooka wantugenda kuyingizamu koka auditing kati ninyembalirira wasobola otya okuzanyisa ssente entono ezo ze wafuna okuva ewaka era bw'oba ojjukira ssente ezo zaalinga mmeka era wazijjagulinga ng'otya week we natuukira wano so akugamba mbu ssente zaali zawaka kuba abantu bangi abajjamu netandika okufuna akasente ak'enjawulo so omwaka ogusooka gwalimu in terms of money ssente zaaliwo tebyali byakweraliikirira nnyo kiri awo kubanga najja nenfuna sponsor nentandika okufuna allowances then other well wishers abagamba I'm supporting this I'm supporting this so omwaka ogusooka gwo gwali generally gwali mulungi in terms of money and feeding so it wasn't a challenge in year one naye I think COVID affecting anya abantu so everywhere so tosa gamba nti basuubiza ne batatuukiriza just buli omu embeera teyagitegeera so awo mu kweyongera mu maaso ebintu byakyukira ddala ebikalubamuko nga ne bawelo wishers yagamba nti kino tekikyaliwo so ng'olina okuddamu ne weetereeza n'ogamba embeera ekyuseemu kati nange nina okukyukamu kitegeera kyova olaba nze mu mwaka ogwasooka wadde distractions zaali nnyingi abantu bakuyita celeb what neŋŋamba nze nno siri celeb kyonna kisalawo mu mwaka gusooka neŋŋamba siri okutambula obulungi okumalako luno olugendo ekyo kirina okunva mu mutwe siri actually mbaleera ngenda kubuuza ekibuuzo ekyo katukigirewo ddala because the media put you up there bwekuteekayo n'ofuna sympathy from public abantu ne bakulumirirwako n'omanyikwa though wamanyikwa in a strange way waliwo akikozesa okufunamu byayagala
waliwo gwe kikosa gwe ng'omuntu wakivuunuka otya erinnya because wakola erinnya mu Uganda yonna ne mu Africa abantu bakutegeera mu blogs ez'enjawulo nga batunulira university student agenze ne Kkeesi ey'ekibaati. It is a bit strange but wakikola oshegeera. So wasobola otya amalala erinnya kugamba tutumu eryajja wadde lyajja mu bubi walikola otya obutakubuutikira? Muntu andikwa kyali kukkiriza nti teri nnyo kyamaanyi kikyuse oteerwanako kuba ojja n'ogamba nti bakusupportinga kukola ki oyingidde Makerere support yazze kuyambako kugonza lugendo lwo kuyita mu gates of Makerere so bakutereeza obulamu akasozi kakwangwire ofune degree so bojja n'ogamba nti nfunye erinnya kati nkikubye that means togenda funa gold obadde onoonya ate bwe kikuba ku level gye naliko ng'osoba mangu slidinga nodda gy'ova n'oyita nawo n'oyitawo n'ogwa n'okugwa n'ogamba nti newe wali n'osukkawo embeera n'etabukira ddala so we nakitunula ne ngamba naye nze siri celeb nzi just normal person yazze nenfuna attention but now kiki enyina ogikozesa what is the focus degree eri mu ngalo zo bino bizze naye what are they supporting bakusupporting oyitemu ofune entandikwa ogende kyebagamba to the world ng'olina kyoteekako olina ejjinja lyogattako bw'ogamba nti nfunye amalala olw'okubanga bakuwadde support tebagenda beerawo olina naawe okutuuka eddala n'otandika okweyimirirawo okikola otya olina okukakasa nti naawe kennyini tewedistractinga bw'osalawo okukola ekintu okiremerako paka w'okifunamu so that's one of the things I did. Okay, tuneko kati ninyo wali economy we yatagalira during pandemic ya COVID wasobola otya okuvunuka embeera eyo nga amasomero bazzeemu gaggulawo abaana bazzeemu okusoma financially in terms of welfare waddamu otya okuyimirira? Financially nali sinti kuyimirira nali sinnagwa kubanga nali namanyira embeera y'okubeera n'akatono n'okazanyisa nobeerawo nomanya nti kiri kye bakola sisobola kikola ekyo kye baguza sisobola kirya tekiri I can't afford that one so nali ewedde mbimanyi so ebyo tebyanfectinga nnyo nali mmanyi nti sente zizino zofuna ozizanyisa otya kuba ogye Makerere kati kankuwa ekyokulabirako omuwizi wa gavumenti alina 10,000 olunaku so economy nga weeri essaawa eno okozesa etya 10,000 nozifitinga mu lunaku so olina okuzanya n'ogamba nti sobola kulya sowaani za mmere 2 oba 3 nina kulya emu ebisigadde byakuzanyisa ku baatisa nti era otuuka waneene ekisinga asset esinga obukulu ye pakoleta era osanga lumu nga teriimu omanyi oyo planned kid kuba kyosooka okubala oyimirirawo otya si biri ebyomukyalo we twagamba breakfast weeri lunch kusomero gyeri bw'okomawo sapa weeri wano tekiriwo so bw'ojjanga embeera otandisa ogitegeera n'omanya nti akatono kennyina kakozesa ntya tofuna nnyo obuzibu bw'amaanyi. Okay, tutunuulire oyogedde ku 10,000 eza gavumenti oli ku government not so? Ndi ku private. Oli ku private? Yeah. Oh, okay. Omukadde ajagolinza atya fees? Nze nkiwata ebyange tebimukwatako nnyo tabifaako nnyo kubanga I have a sponsor engineer Joel from Jawada Consult so the tuition is there, it's a scholarship so tuition wali allowance weziri engineer Joel ono yajja amaze kulaba ku social media ku mawulire 2019. Wow, that is very good. Company bagira batya? Jawada Consult. Basangibwawa? Bali Ntebe headquarters. So bw'omunoonyaako ennyo ya chairman of Olwa Hill Sports Club. So omwami oyo Jaffa. Yeah, Jaffa. Yes, I know him. Wow. Nkutumiddeko nnyo. I salute you my brother, chairman Olwa Hill FC.
ali mu kuzimba ekisaawe kimwe kigenda okubeera ebisaawe eby'amaanyi mu Africa, ali mu kukola stadium ng'eri Arua. Of recent he has just been in Rwanda. He met the president of Rwanda ne Miss Rwanda. So Engineer Joel Jaffa, greetings my brother. May the Almighty bless you for the good heart. Webale nnyo okubeera na mutima mulungi. Mumanyi mu following ku social media. Nali njogeddeko ko naye on phone using someone's phone. Waliwo yampaako essimu nenjogerako ko naye. Yali travelinga ng'agenda either Turkey or I don't remember where exactly. Oh, that man. Sajja muddugavu ayambala galubindi. Oyo ye sponsor wo. Yajja after ebintu bino okubeera ku mawulire najja na taking over. That is very good. Because one of the questions I answered in muntandikwa ddala ddala 2019 yali kicho badde oyagala government ekuwadde kino naye kicho oyagala so ne ngamba engineering so n'agamba oba oyagala engineering osobola ogitwala osobola ogikola I can sponsor you there so awe nayitira nenziruka mu busomesa nange nenyiga ku engineering school. Tukola interview yaffe esooka wali okola cost yenyinje nali nkola engineering education saasomerayo nnyo ki saasomerayo namalayo I think nnaku nga 3 ebyokusoma tebinatandika nga tu Idris ali mu kupasuwinga masters mu education nala Idris ogase dunia eno blood ate oga ali mu bya plumbing ebyo naye anoonya PhD mu plumbing. Wana guys. So Engineer Joel, I love you my brother so much. I'm a fan of Arua Hill FC. Inshallah nja kujjako Arua eyo. Owagira Arua naawe oba oli wa Villa? Nze nafuuka weeyo kati. Nawe wagira Arua kati? Nafuuka Kongolo. That is very good. Okay, so today waka omukadde mama Subi ali atya nalinda ba mawulire awo aba kibiina kikiri Bravo shoes no waliwo ekibiina microfinance eyo gye yeewolamu sente bagiyita batya simanyi we bakivunwa bulungi naye nze nga nze nkiyita leshigo but ekibiina ekyo leshigo nalaba leshigo ng'emwongedde emwadde piki and I was very happy. Omukadde ali atya? Omukadde gyali batobo bali batya bikyagitambuza nabo balungi. How often do you go back to Kamengo ewaka oddayo ddi when and when? A few mirundi mitonotono semester nga ekomekerezaawo. Ngenda ne mbabuuzaako manye bw'otuuka wano mugigeko no mulina okweyiyanga omuntu tosaaga semester wedde ngenze mu kyalo tosobola mmalayo bbanga eryo mu kyalo ate n'okomawo n'okuyiga okwebereramu ng'omuntu. So kati nga muwummudde semester mu breakinze off obeera okola ki mu kibuga? How do you survive? Semester zino ezisinga zibadde tezibreaking off kuva mu COVID tugattawo bugasi. Are you sure? Tugatta bugasi. Okay. So mwaka ng'oguwedde semester zibaddemu nga 4 oguwedde kyokka ng'omwaka mukola back to back. So ogivaamu wiiki emu n'oyingira endala. So ebyo tebibaddewo nnyo naye era oyiyiza wano funa obuntu bw'okolakolako mpola mpola. So semester zino zimbadde mukola back to back nga temuwummuza ye Engineer Joel wakimunyonyola n'akitegeera n'asigala nga aweereza tuition? Yakitegeera bulungi. That is very good. Ye ng'omuntu kale I'm sure decision yali ye kubanga teyakifunamu nnyo buzibu nkiwa sente zibanzibwa e Uganda wano naye ye teyakifunamu buzibu andi kati wano Uganda ne mu nsi yonna abatugabira tebatuwa nti balina. It is from their heart, the giving heart. So omuntu wabeera ne giving heart, it doesn't matter how much that person is giving you. It doesn't matter when and why. Provided his heart yakola decision yekuwa oshegeera yasalawo okuva mu ntobo ye n'agamba nti mwana ono njamu supportinga. So semita zaali nnyingi era abantu abasinga mwaka gwali muzibu kubanga semester eyo yennyini kati story yali bweti ojingira omwaka ng'oli mu second year nagenda omalako 2022 nga ndi mu 4th year
kitegeeza third year yali omwo, second year nagimalirako omwo, ne fourth year nenjingira omwo. Within. So omwaka gwali nnyo busy that even students were frustrated. Sango muyizi nga naye akooya yayetaaga okuwummulamu. I know. Mwali exhausted. Naye nga naffe tukitegeera nti obudde we lost time in COVID. Tulina catching up. Naye nga kyali kizibu. Yeah. Extra Digest mugoba nsonga IBRAH Mukasage manya gange tuli Makerere University era wano wetuze okukyalira my friend my brother Henry Subi Kiyimba mechanical engineering student wane Makerere era nga ali mu his last year. Tusazeewo tumunoonyeko tukola follow up ku bantu abenjawulo tukolako stories zaffe y'omu ku be twakolako story one from the university ate still ne tukola follow up ne tugenda paka Kamenge wakaje bamzaala ne tulaba omukadde mama Subi ne tumukolako story. It was a wonderful story era nga abantu bajagala nnyo ne basanyusa nnyo. So as time flies twatuddawo ne tugamba nga Extra Digest ne management yaffe twala ne babosi baffe ne bagamba nti why don't you look for the other boy oba gentleman tulabe ali kuki akola ki embeera eri etya ya dropping out of university akyasoma what's up. I never took no sirikiriramuko and people thought you dropped out of university. Now what you realizing? Wale ya chikubuzizako? Waliwo ya chimbuza. Wambuza se ebintu ebako abikolamu ki wafunamu omukyala wazara wava ku university. So ebyo bibangawo so naye nga kibawo kubanga ofuna ekintu ekyokukola most of the time tosobola nnyo okukula ng'oli mu limelight ekukolaptinga mind nolowooza nti okikubye nga naye tonnaba so olumu backing out n'ogamba. So what would you think nti someone thought nti either you dropped out of university lwaki olowooza omuntu yalirowoozezza bw'atyo nti obudde butambula nnyo ku speed so omuntu abeerawo n'agamba ono alina okuba nga yagraduatinga oba byamulema oba byamulema tuludde muwuliza tekyamulaba kati esatu alika yabula yavaawo alika yaddayo mu kyalo so nakubira abuuze ddala kiki wakola so kubanga obudde buba butambula olina okucekinga Bannayuganda ku social media balina ekintu kye batera okutunenyeza ffe aba media nti tubatijjisa nnyo ne tumanya netubaleka era bagamba kati gundi mwamukwatako aliwa gundi mwamukwatako aliwa abantu batuka time nga bakubuuza naawe njagala obanyonyole nti media gwe wagiddukamu oconcentrating ku bitabo era obadde osomera okyasoma from the horse's mouth. Sikirowooza nti buba buzibu bwa media naye nga gwe omuntu olina otuuka ekiseera n'ogamba ki kyenjagala nfunye olugendo lwenyina otambula mbadde nyina kyenjagala bampadde omukisa nfunye ekintambuza nfunye amafuta naawe oba mbadde n'emmotoka mafuta ne bakuwa push ogwenge for your dreams so tebalina kubeerako buli kaseera kulaba wawa otuuse wawola bajja like after some time ne babuuza naye myaka kati wayise ebiri oliwa so ebyo bye bizaamu omuntu amaanyi ng'akusanze after 2 years ng'olina kyotuuseeko omulago okyali ku mulamwa naye we bakuwa push ate nawe nodda emabega n'ogaba bampadde push kati noddayo ne baddamu okukunoonya nga wadda mu kyalo ne bikkuba so kimalamu abantu amaanyi naye nga gwe omuntu osooka nodda emabega n'ogaba ki kyennyina okukola tosobola nnyo okukula ng'oli mu mataala kuba nkiwa n'ebimera tebikula misana tosobola nakiraba nti kikula ng'okitunuulira naye wayitawo ebbanga n'ojja n'oga kyeyongeddeko kitegeera tosobola nalaba n'omuntu g'obeera naye tosobola nti oba wanvu oba wayita amala kuvaako ne wayita ebbanga n'ogamba ono nno ogundi akyuse so olina obulamu ne weetereeza gwe ng'omuntu ne weetereeza n'omanya nti Subi oli ku social media era which platforms are you using? Social media kwendi ntera nnyo beera ku Twitter ne Facebook ne sitera nnyo postinga nnyo kiri awo era kyemali njagala okubuuza nti ku Facebook topostinga lwaki topostinga? Sitera nnyo postinga lwaki? bingi ebizibuzibu ebibyamu naye nga ffe ng'abantu bwe bati just negativity eyo tugyewalamuko negativity etukosaamu so bw'oba tonna developinga mu maso ekwata negativity you haven't yet developed a thick skin okulwanyisa Facebook n'ebiki ebyo ffe twabifuna dda kibula babeera okwo baddiikula n'akwerijjako n'agweri otegera you need to develop that thick skin so because Bannayuganda ku social media
emmotoka bazivuga wanuwe. Yeah. So ne bonaakera ku makya n'ogamba nti okaaba bakuvuma mu kukaaba bw'osanyuka bakuvumiramu bw'ofiirwa bakuvuma. Daniel Omugo yankutumiddeko nnyo. So mwe mwabimanyira ku social media? Yeah, tuli used because ye business kyekizinga kwe tuwangaalira otegeera ne wooteekayo ng'olaga nti nina ekizibu bakuvuma, bw'oteekayo ng'ogamba neebaza Katondera bakuvuma otegeera. So the fear ya negative energy ku social media ekuleetedde okubanga you don't post frequently. Teba fear naye negativity ku affectinga ng'omuntu bw'ogibeeramu for so long. So olumu osooka no withdrawing noga kambeko kyeneekolera ng'omuntu offline because tuli mu generation elowooza nti like offline tewali bulamu. Yeah, you're right. Naye ng'abantu bangi balina obulamu. Zinatukakonya ekiseera ne ngamba nsanga nnyo zino emmotoka eziriko abnormal number plates manya kino ki ono gye nasanga ng'eriko just ebbiri ne ngamba ali muto omumayina mumanya ne bw'oginoonya tolina w'ogisanga ku social media. Sigirabanga nako. So olumu abantu basalawo n'agamba obulamu bwange si bwakubeera eyo. No living obulamu bwo just ojjamu just nga wayisa akabanga n'oteekayo ka post n'okola ka update. If you're to post on social media, for example, if bw'oba wakutweetinga oba kupostinga ku Facebook, what do you post normally? Sometimes I post my update wendi kikyenkoze kikyendi mukola. With then your picture? Sometimes with my picture. Okay. Yeah, comments zibera zitya? For example, with your picture. They're generally positive comments. Do people still remember you? Yeah, they do. Okay, that's good. But basically njagala nnyo ng'omuntu omulala yampostinze n'engaginga, so sometimes ekyo nkyagala nnyo okusinga nze okujja ate ne ngamba kino kyenkoze kino kyenkola kino. So bwe nkyalirako kati nga Papa Ian ntera nnyo mukyalirako ne tuwayamu bwapostinga nzija n'engaginga n'okiraba nga bantu they still remember you. Agamba namulaba digest mugoba nsonga. Sun Cargo Shipping Company Rwapak abasabaze mali from China to Kampala baba isi Sun Cargo Shipping Company bekwate bakusabalize mali from China to Kampala atenga yo Hika Water Drilling Services basima mazzi mu ggwanga Uganda jangu bakusimira amazzi ekimu kitambule bulungi nnyo. Yo Dushimez yuko store Arena Mall Nsambya balese ngoye z'abaami emisipi masawa ngatto wallets perfume deodorants byonna eby'abasajja from London baba isi Dushimez yuko store ku Arena Mall Nsambya wano mu kibuga Kampala. Queen Henry Subi Chimba tutunulira 4 years down the road Makerere gitambudde gitya kose muyisize etya nembeera ng'omuntu okutwaliza awamu ali mu bulamu ki. So twasazeewo tumunoonyeeko at the end of the day for our dear viewer out there who followed our first story. So tuli mu kukola follow up about this gentleman, a student of Makerere University mu course ya mechanical engineering. Yes sir. Okay. Comments ziri negative. Zinawe zatoka ne zimukosamuko. Mu mwaka ogwasooka I think negative comments zandeetera concentrating. Kwa omuntu agamba bw'ajja n'agamba ono tagenda sobola engineering teyeetaaga bantu nga bano. So that comment when nagisoma in the beginning yandeetera okulowooza nti eno course ejja kunzibuwalira ntukenya ekiseera ngambe nti egaanye. So kyandeetera okuddayo ne ngamba waayo concentratinga ku eno course gy'olina course eringa enzibu era ikanzibu ddala kye bagamba. Wafaayo okukola okunoonya akoze comment eyo? No. Tewagendako mu profile ye? Okikolanga ojja kumusanga nga yeekubizza ekifaananyi ku profile ye nga bino ebifaananyi ebireeta dates. Muntu buno obusimu obuleeta date mu kifaananyi ojja namusanga ng'ali eyo ng'alina na bbaluwa ya mugigi. Abamu babeera ne bbaluwa y'omugigi tagirina because teri yayita Makerere, Nkumba, Kyambogo, UCU, IUIU, Bugema and the other universities Lira, Mbarara, Gulu asobola kukola comment eyo. Ojja musanga nga wa P2 second term oba P3 first term. No serious person wansi w'enjuba nga yagenda ku university nalaba haso ya university ayinza okugamba omuntu ali ku university nti that course you're not meant to do that course.
So ojja musanga abo obanonyerezangako ojja basanga nga yekubisiza kifaananyi mu escalator ngemuwalula bwati ojja musanga nga bamwerekedde ku airport family yonna asusa okulinnya ennyonyi ali bweru eyo so be bantu abo teri muntu ali serious ayinza kukola comment ye so yo comment yakumotivatinga nnyo ye yandeeta okukakkana nenga nyina ekyokukola Idris Lukwago nkutumideko so nadamu ate nensoma comment endala nga waliwo omulala agamba ono omwana agenda kwonooneka eno femu gye mumuwa ku university egenda mwonoona. So one of the people who responded I send greetings my brother Maurice Kalema nkwagala nnyo. One of the people who responded is Dr. Drew Dembe. Atera nnyo beera ku Facebook. Mumanyi. N'agamba ono mwana bw'aba atuuse wano nga tetumulinako tetumutaddeko nnyo maanyi. Bino bijja mwangu ajja kosa jagikola. So lwaki yali alowooza fame bali mukuwa fame? So sometimes abantu bagamba omanyi fame nzibu. Fame nzibu. Bakiyita corruption of the mind. Absolutely. Tuka ekiseera ng'olabira ddala ntu bye wali okola tokyayagala bikola. Owasukkawo oli biyoni. Okujjako abantu abamu nga ffe n'ogamba kambeerero ki muntu wa bulijjo. Omuganda agamba akajjo obunaku keemanya. Ya osigale ng'oli mu mbeera ya bulijjo bantu bali oyogera nabo okyakwatagana nabo si bagamba level yakyuka gwe eno level gy'oliko ndala. So boba avamba mufuna mpola nga nawe wemanyi nti mfuna mpola so fa abamanyi waffe gye tuva tunyumirwa nnyo obulamu teweejaka teweesannyo wansi. Idris atera okuŋŋamba nti ewaabwe gye yava tebali bubi tomulinnyako nakkiriza avaayo n'ogwaye n'akulinnyako yemanyi baana bavugagga mweyogerere yonna yali yaabwe baku bino bye bagenda ne batundatunda ettaka. So njagala tutunuulire muganda waffe Ian yakukuba ekifaananyi ekyo. Eyankuba ekifaananyi bamuyita Opal. Opal ali kuki? Opal yagraduatinga. Wow, that's good. Ali kuki? Ebiseera bino simanyi nnyo waali. Mwasemedde okwogera. Naye ku mukutu abaako. Ku mukutu kwali. Oh my God. Extra digest mugoba nsonga Ibrahim gemanya gange tuli Makerere era nga tukyaliddeko omwami. Of course nja kwogera nnyo ekigambo tuli Makerere omuntu anyiige either nga yagala okujja ne bigaana oba yajja ne bitakola bulungi but tuba tujjukiza abantu we tuli. Tetuli nti we tuli tuliwo mu bukyamu tetuli nti twekwese tuli Makerere ono omwami asomera Makerere. Njagala tutunuulire Opal yakukuba ekifaananyi ogambye mwasembadde okwogera? Waise bang. Yeah, banga dene. Before his graduation mwali mwogera bulungi? Twayogeramuko bulungi mu ntandikwa. Then negativity netandika okujjamu. Ngeva kuki? I don't know. Manyi bo kale ku mikutu balina following so somehow like influencers. Yeah, because ye wamanyi ku Twitter. Olumu batukanga bapostinga negativity olumu positivity. So one of my people stakeholders nangamba oyo muze ku side tomugenda nnyo kitegeera tosobola amanya like intentions z'essaawa zino kuba ina I think yali uncut ayina bye yayogeranga si birungi about you. Yeah. So I think that's the moment when atandikira obutwogera nnyo naye nga mwewala. So but he seemed to be positive at first. What went wrong? Yeah, positive because gwe n'abantu abamu bali banoonya kugatta gwe bakuba ekifaananyi neyakikuba nga baagala babeere mu interview bamanye lwaki yakuba ekifaananyi nono lwaki yafunamu kikyalina okwogerawo naye wayita ebbanga then natandika okuswitchinga typical of uncut mu biseera ebyo kuba nabo nakolako nawe interview naye teyali nnungi kiri awo kubanga okola interview omutwe mulala nekyewakoze mu interview omutwe gwali mulala so it was along the way do you have friends bewafuna bemutambula nabo nga muli ku same page era nga bintu bitambula bulungi cosmates oba nga muli mu same university hall? Muntandika obeera n'aba cosmates then nofuna ku hall then otandika okufuna like various schools notandika okwengaginga ne
Bono so ava waneno ovote Makerere ngomaze emyaka 4 nga tomanyi yo baloya bo nga 5 I know. Toinayo badokita nga 10 bomanyi. Abamawulire nga 5 ba 10. Gwe gwanze manyi ba engineer bokka kiba kikyamu. So bojo inofunamu obudde no connectinga ne bana abantu bonna kitegeera. Socialize with others. Yeah. So ebyo no genda obiyiga mu ntandikwa. Nti ofuna otya mikwano gyo. Challenges ezisinga zosooka ofuna mu myaka egisooka. Naddala fe abavudde masomero nga ku college namba wenoonya abavudde gye wava nga tolina gwolabako. Wava wa Senior 6 Symposium level? Nze nave waffe Kamengu. Somero ki? St. Bruno. Selunkuma. Nenzija wano. Kyenasooka okukola kunoonya eyaveeyo. Tewafuna wadde college nga tekuli. Engineering college. College of Engineering tekuli. Okay. Nanoonya ku school nga tekuli. Okay. So nengamba nno waneeno. Kitegeeza literally ne muholo temuli yava Kamengu. Muholo muyinza okubaamu. Naye nga ku school tekuli. Nabanoonyanga nga sirabako n'omu. Kati obubuzi bwe Idris bwe yasanga nga agenze okusoma Zambia. Yanoonya muna Uganda n'abula. So era gwe nafunamu yali ava Katende. So gwe twasooka okukwatagana naye okatende. Maria Goretti Katende. Yeah. Maria Goretti then waliwo nedda abalita St. Joseph's. Nathalie. So beba bali muko. So nemberanga ekibagatta luguudo. Oze nasooka kutagalira mu edyuku. Nzize sinakyusa course. Genda ogenda mu engineering nga beetereza dda. Babaddewo okumala ennaku. So bw'otuuka mu kirasi bwe zityo osanga abantu 5 beemanyi. Bakola akabinja. Bavudde ku ssomero bazze wamu beemanyi. Ku sukulu baliko nga 20. So bazze ate bw'otuukanga mu social group bantu be batadde mu group yemu 70 100 people kye basooka okukola kye kibagatta. Ono gai twavudde wamu so ojja nosanga abasimaaka sanza ab'ebuddo simanya gongo simanya wat nga ne bebogera tobitegeera slangs nyingi. So oga Tololo Progressive Academy topa. So ngenda okuyingira nga wayi obukulu bwako webulidda kati olina okwenoonya. So muntandikwa nga mpuliragana amasomero nze muntandikwa nali saagala kwogera lyange kuba teri alimanyi tewali yali alimanyi nali nkitwala tewali alimanyi. Era omulundi gwe nasooka okwentroducinga kuba najja basomyeko dda. So I didn't introduce myself. So the chance I got to introduce myself. So nze we nali ntudde basookera eri. So bantu nga 20 beintroducing then lecturer n'agamba temulina kya tugamba okujjako amasomero gammwe. So bagenda otuuka ku nze ng'ekyamasomero kyavuddewo dda twogera ku birala. Tetukya stressing amasomero. Naye ng'ebyo bikuyigiriza ojja bana baana bakufosinga okukula ng'omuntu. Ova mu kyalo nga tomalina kwogera luzungu luli awo luli solid nga tomalina nakuassociatinga nabo Kkeesi kanabi nga ne language gye bakozesa togitegeera bulungi kuba slangs nyingi like short forms ze bakozesa nyingi n'ebigambo byebakozesa ojja tobimanyi. Wajja tomanyi nti Makerere gye bayita muuku oba ekiwajja okimanyi nti ye muuku ojja ne bagamba ogenda ku muuku eno alma mater soka noga so obiyiga mpola mpola. Kkeesi kanabi nkumiddeko nnyo ogenda obiyiga ng'omuntu. Okay, extra digest mugoba nsonga kwe tuli Ibrahim gemanya gange mu ggwanga Uganda of course munoonya emikutu egiri credible ojja kwesanga ng'osanze gumu guno gokka tuli credible era nga tuoperatingira ku kibanja internet netuyita ku mukutu YouTube netukutuukako tukuleetera abantu ab'enjawulo abagattako tetutoolako tugattako bugassi mu ggwanga Uganda ne mu nsi yonna okutwalizaamu olulimi Oluganda n'Oluzungu gye lukoma yonna tukavarengayo era ng'olwaleero tukoze follow up ku mwana mulenzi omuyizi w'e Makerere ali mu koosi ya mechanical engineering era nga ali mu mwaka gwe gusemberayo ddala gwe mwaka ogwokuna insha Allah ajja kubanga atikkirwa mu bbanga eritali lyawala Allah nga amusobozesezza buli kimu kitambule bulungi insha Allah ajja kuba atikkirwa ate nga avaawo yeeyongereyo. Njagala tutunuulire gwe ng'omuntu Makerere University bali mu kuzimbako ekikomera
it doesn't mean nti mugenda beera mu komera. Yeah. You have a lot of freedom. Makerere open. Access. Yeah. Anytime ofuluma n'oyingira. Kitegeera. Yeah. Suubi, how often do you go to clubs? Endongo, zianjenwa, zigavuna, n'amabaala g'omukololomo. Beera munnyo nina mikwano gyange mbasangayo nga beewano Makerere. Nina muganda nga bamuyita Morris Kalema. Ntera omusanga mu kibuga omwo. Nangamba any plot? Nemugamba no plot. Nagamba nkuwe plot? Nemugamba yeah, give me the plot. Morris Kalema naga IBRAH, this is the plot. So plot, abantu bakuwa ku plot zogendako mu zikololo mu zi anjenwa zi governor. Era how often do you go there? Abantu babaamu naye sitera nnyo ogenda out. Sitera nnyo outing zentera okukola siza mabaala. So omuntu nga nze siri munwi. I don't. So ebifo byente you don't take alukoko. I don't. Idris Lukwago nkutumiddeko nnyo. Ffe twenera juice n'amazzi. So ebifo byentera ogendamu si byeyo bya mabaala. Tonywa wadde ka wine. Red wine, waliwo bangamba kano ka sweet wine, waliwo ka red wine, wadde ka whisky. Nsooka ketegereza 0% alcohol. Nga tonnaba kateeka mu kamwa. Osooka kutunuulira percentage ya alcohol. Nsooka ketegereza. Keith Kanabi nkutumiddeko nnyo. So just nze lwakuba man embeera gye nakuliramu. So oyagala kuŋŋamba Suubi tomanyi anjenwa weeri ne gavana? Tomanyi webiri? Simanyi weeri. Bw'owulira ekigambo anjenwa ne gavana ki ekikugira mu bwongo? Baala club. Yeah. Nesizigendanga mwezi 2. Wali agenda ogendako mu gavana? Yeah. I'm adventurous. Ngenda nendaba ki kye bakola nnyo. Bw'ofuna omukisa olaba abantu kye bakola. Yeah. Ogenda ne weetegereza ki ekituuka wano. Tosava Kampala n'oddayo omukyala ate bakubuuza ki ekituukawo wano eno. Bw'ogenda eno ki ekiriyo. So if you're to hang out ogenda mu bifo ki era bifo ki by'obaddemu by'osobodde okugendamuko? Sitera kutambula nnyo naye before just normal places. Jangu kifo environment eri cool ne mutuula oba mufunyeyo k'okulya k'okunwa. Nesi bintu byagenda nnyo mu. So literally meaning you don't hang out at night. I'm not so into nightlife. Okay. Yeah, sijigenzeemu nnyo. Okay. Yeah. Okay, extra digest mugoba nsonga. Suubi inshallah Allah nga kukwatiddeko buli kintu kyabula bulungi otikkirwadde. Guno gwe mwaka gwa Gusemba. So graduation eddako buli kimu ekitambula obulungi. Inshallah. Ate nga kijja kutambula bulungi tulina okukkiriza. Eyo gye mba nnina okubaako. Okay. Yeah. Omwaka ogujja. Tulina emboozi za retake. Wafunyeyo retake yonna? Nze emboozi nze sizirimu. That is very good. Oveeri waffe nga weemanyi kiki oyagala wano. Akajja obunaku. Kwawe bakugamba nti ogirina mwaka gujja. Nga naye weetunuulira ogamba nze nninda omwaka ogujja. Ye omugagga mugambe ntya? Ye ogimusindikire agirabako onyonyola biki. I know. Nti simanya tuition yabulamuko saasoma bulungi. So ate yamukuwa mu budde mu bulambala. Bibaawo abantu bafuna ebizibu ebyenjawulo abamu balwalamu abamu bafunamu ebizibu ebirala nga tekyebeereka n'agifuna teguba musango bibaawo naye oba ofunye omukisa okugyewala nga Mukama akwatiddeko ogyewala. Muzayi taata ali atya? Simanyi nnyo bulungi. Twogerayogeramu naye si nnyo. Nnyo kiri awo. Wetujjidde ku mpewo wano wasemba ddi okwogera? Guno omwaka gwennyini. Si nnyo. Yeah. Communication lwaki buli oli kyeyongera okuba nga ekutuka wakati wo ne taata? What's the problem? Nja munoonyaako twogeremu naye kati tubadde tetukwatagana nnyo kiri awo kubanga abantu abamu kale batuuka ekiseera nga tebakkiriza nnyo mu lugendo lwo nga ggwe omuntu nga bagaddukirizaamu ng'olinawo otuuse nga bamaze kulabako anti era eno wabawo omuntu gw'ogamba kino kyenkola nga takkiriza kino kyenkola takkiriza ayagala tuuka akulabe nga agambe kituufu ono omwana seba abadde asoma e Makerere nodda mu kyalo nga bagamba oyo tali Makerere abafera abalimba tumirako senga wange bagamba nga abantu sisoma just of recent wano wandaba mu America
n'osanyuka nnyo n'enkutula ne ngamba wali osanyuka biki nga walimbanga abantu nti sisoma weemanyi era bwe ndiba nkola akatabo kange nga kafuluma Idris ali mu kumpandiikira akatabo kange obulamu bwange tutula ne muwaayo obulamu bwange n'awandiika senga oyo namuteekamu era ngenda kwatuukiriza yalimbanga abantu nti sisoma wakikolera ebbanga ddene naye ntumirako anko wange anko Ali nkwagala nnyo gw'omu ku bagambanga nti sisoma ne anko Saidi nabo bagambanga nti sisoma naye nga tobiwulira ntumirako ne aunt wange aunt Felistas they used to tell you that I don't go to school ndi muyaye bula 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 aunt Felistas ali bulaye eyo naye nga goweereza sente ne zijja mama wange Sara Mukasa babikugamba n'ozirika nako lumu naye senga wankubidde essimu nga ndi mu Amerika guno omulundi ogwokubiri ku WhatsApp n'onsaba ne video call n'enjikulaga wagamba nga sisoma nasoma kati mbeera Amerika Sweden France Italy so abantu abatatukkiririzaamu abo batambuza ekibozi bantu babi naye ate tubasabira buwangazi basobole okulaba progress yaffe mama Subi ali atya mama Subi mulungi akyasomesa pikiba mwenzi lusendala kati atambula bulungi emirimu gitambula so enkadde eri wayagiteekawa jeri weri tayina gyeraga that is very good but obo mpozi oli first born oli second born nze ndi third born but obo bakuddako bali batya gye bali mu kyalo bonna basoma bulungi so nkitwala nti nabo bajja kutuuka wendi so yeah bali bulungi. It's a funny question, but out there people would love to know what I'm going to ask you. Subi, do you have a girlfriend? Yeah, still, it's a funny question. Yeah, but yeah, out there someone would love to know. It's very funny. Ebyengera bya Allah nga bitiguka ku kasozi k'abayivu wane Makerere. Danilo Mugoya buli kiseera abeera ngamba Makerere Makerere Makerere. Wangambe kigambo Makerere ntegererawo kya. Ya Kkeesi kana byangamba connecting. Then Idris nakugamba more money more problem. So, Subi. So, bobere Makerere. Because lwakikubuza ekibuuzo ekyo Subi abantu abasinga batuko graduatinga mu speech zaabwe oba bakola embaga bagamba nti mukyala wange ono gwennina namusanga ku university ku kasozi. Yes, bangi nnyo bakola zi speech ezo. So si kikubuuziza in a way nti oba mu bubi oba nafuya but nkitegeera kuba to walk with someone wetegeera akutegeere with the time otuko okuwasa omuntu nga mukwano gwo. Makerere kyekifo nkiwa kyekifo ky'obeeramu byebimu ku bifo by'obeeramu kale abantu abakyali ku masomero kyekifo ky'osangamu abantu abangi okuva mu bifo ebyenjawulo so osangamu abawala bangi abalenzi bangi so it's a place where you can socialize and understand people so bw'ofuna omuntu n'ogamba ngenda somono obudde okyayina tonabafuuna nnyo bintu bikutaataaganya nnyo so bibaamu ebyo tubikola. That is great. Subi tugenda kutambula muko kati ninyo ne Subi mu maaso awo tugendeko ku hall because eno tumusanze wala naye twagendako ku hall bino byonna tubikola okwongera okwejjukanya naye nga ffe tuli abamu ku team eyagaliza Subi okubeera one of the greatest mu ggwanga Uganda oyogerweko mu birirangwa because oli musajja wa kabi oli musajja eyekkiririzaamu ate tupoye bwe nakukubidde essimu ne twogeramu I was happy that you still remember me ne mpulira ne ka smile ku ssimu ne ngamba musajja ono tali bubi kasa nakulidde ng'oseka ku ssimu nagambye ona twale tuteekateeka okufunayo endebe ya lumonde tuleeteyo ebinyeebwa entula nagambye era Idris yangambye oyo tetulina bimuwa yayina otuwa kati kasese bwatyo ku ssimu so extra digest mugoba nsonga katuwetololemuko kati ninyo tugenda kubanga tukomawo Subi byosoma nga tetunnabivaako tulina abazadde baffe mu byalo gye tuva byosoma obeera ki because tulina courses zitali direct case in point bwe ngamba mama wange nti nsoma law ngenda kubeera lawyer mama wange ategererawo nti omwana wange agenda kubeera puliida agenda wolereza abantu bwenyola nti mama wange ndi mu kusoma
busawo amanya nti ono musawo naye buli ogamba ekigambo nti kati for example osoma mechanical engineering omuntu ebirowoozo bijja kuddukira walowooze nti Mande makanika wooga oba Fred makanika woogo w'emmotoka okitegeera kugamba olw'okose zigumamuko kyosoma kyeki ogenda kubeera ki mechanical engineer mu kyalo bamuyita mechanic naye tobeera makanika yoyo Fred wooga so ebifo ebimu by'osobola okugendamu kuba kose eri wide generally so osoosawo n'ogamba nti nze njagala nnyo emmotoka n'ogaa kangende mu automotive industry ntegeere automotive technology mbeere eyo designing maintaining of motor vehicles servicing and stuff innovate from that direction omwasi olwosalawo n'agamba nze njala nnyo manufacturing kangende mu industry nsobola okukola innovations from there nsobola maintaining a flow there nsobola bringing up products ku market omwasi olwosalawo n'agamba ndi engineer njagenda mu engineering management nga ba engineer bola ku top most levels of companies Google CEOs those guys abamu basalawo ne bakola design engineer bobeera mechanical engineer osobola design engineer abamu basalawo ne bagenda mu oil and gas nosalawo nogaa kangende mu Total kanyingire Shell njakola ku bintu by'amafuta so abagenda mu UNOC and stuff like that literally meaning coursing azi so abamu basalawo ne bagigabanya namu naye wane Makerere ekyali solid nga bwe yali so bw'ogenda mu university endala waliyo Bachelor of Science in Automotive Engineering Bachelor of Science in this so bagenda bagigabanyamu so kati bw'osaba omuntu nga nze of course ebintu biba bingi olumu otukanyisa n'ogaana ekiki enjagala kati mweno okowesa ebintu nga bampadde bingi kyogenda kumukola emmere nnyingi naye n'ogaa ndyeko kiriwa so kati nga nze omuntu nze I'm so interested in electric automobiles renewable energy systems era nga direction gye njagala okukwata kale embeera yeyo that is Henry Suubi Kiyemba for you njagala kutumira Henry Ndugwa Kakensa nkutumiddeko nnyo my brother nja kutumira Alpha Baka omugagga w'omwenda kutumiddeko nnyo my brother njagala kutumira omwami Engineer Joel your sponsor greetings my brother CEO Arua Hill FC big up on yourself Engineer Joel blessings njagala kutumira Salongo Wallace Kizito Azuli kutumiddeko nnyo my brother njagala kutumira ku muganda wange Morris Kalema kwagala nnyo salute kati bano ntumidde nnyo abantu nga baagala nnyo ebintu by'okusoma abo kivula mbatumidde nnyo n'abalala bentatumidde of course mbaagala nnyo mulina namwe bye mwagala ntumira my daughter Mariam oli Mbarara University awo nkutumiddeko nnyo Mbarara University of Science and Technology ne balekcara abo mbaagala nnyo Suubi tugenda kubanga tukuta but before we go obaka bw'obusembayo eri abaana abasomera mu masomero getulowooza nti siga kibuga abaana abemalamu amaanyi abaana abantu nga babanafuya masomero ago nga abantu baganafuya from the outskirts of Kampala gali eyo tubaba nafuya naye nga abaana abo tubalabamu potential fa abamu kufe so genda mu ssomero nga liri deep down in the village there n'olaba abaana naye nga bw'interactinga n'omwana nga kasazo naye nga bw'aba anyumyamu n'abantu abalala mulaga eyo gye muli eyo shegera oyinza bbawa bubaka ki abantu abo babeera batujajinga batera nnyo okukozesa gye tuvudde family temuliimu ono temuli engineer lwaki oyagala obeera engineer family yammwe kino kyekola omugagga alimu alina kagaali gwe lwaki oyagala emmotoka so otuuka ekira n'ogaana naye tetukyukako tetukyuse tunabeera wano ka generations zinabeera zitambuliramu ebyo ebigere bye bimu nogaa muzeeyi wange ye ne sente tebasisinkana ziyita eri ayita eno
tetusobola tuwawo kisaale tugamba nti family nayo erimu ku ssente kati. So breaking those chains. Olina tugeetera n'ofuna kyolwanirira n'oga family eno erina okukyukamu. Kitegeera. Bwe bakunafuya kituufu batuyita amasomero g'ekyalo olumu bakunafuya naye n'owulira ddala. Olumu nno n'abatunafuya omutunuuliranga kale. Tali waffe kwogera. Olumu obatunuuliranga kale ye muntu gwokkiririzaamu. So mu ntandikwa we nali nzija wano eno baŋŋamba singa wateekako engineering ku gavumenti wali ogenda gifuna. Ne nzijukiramu nga baŋŋamba togiteekako tojja gifuna. Kugamba bibuzaabuza. Teeka we nali nva mu kyalo abasomesa baŋŋamba tosobola kufuna engineering e Makerere. Togiteekako kulembeza obusomesa wali waggulu. Bwe najja ne bajjayo olupapula nga ngamba singa wagiteekako wano mu ntandikwa manyi bwe bafollowinga order gye babitaddemu kitegeeza ekyasoose kye wadde oyagala. So bo bakikuwa naye oba ekyokubiri osobola okifuna. So abantu batunafuyanga omutunuuliryanga omukkirizaamu n'oga kacyaŋŋamba kituufu naye olumu tebiba bituufu. Kuba abamu boogera kusinziira kale kuba ebyabalema ngeri gye bawulira tebasinziira na ku bukakafu buliwo. Gamba ekyo kyannema family ebyo byatulema. Omuntu akugamba ekintu kubanga ekyamulema nze oga yali annyumizaawo. Nemugaawo gansobola okulinnya omulongooti nenkanika. Tosobola kubanga yalinnya n'avaayo n'agwa. So at times tebikola bwe bityo. Keith Kanabi ne Idris Lukwago, you need to know that. Era ne muzeyi kennyini yali akyogera gamba family y'abasomesa. Anti mama Subi musomesa. N'abakulembedde ababiri basomesa. Baganda bwe. So ye yali yasalawo nti family eno y'abasomesa era kyogenda okukolera ojja kubeera omusomesa. Ng'ayagala obeere n'ennoni eyo. Obeere ku nnoni. Era we natuuka wano ne mpulira engineering misinde. Tewatunula mabega. Agamba omukisa guzze. I know. So Subi Katonda omusaba ddi na ddi. And what is your prayer whenever you're praying to the Almighty? Katonda oba omusaba ki? Katonda omusaba omwebaza. Omanyi byanjawulo. Oli mu state ki eyebaza Katonda oba emusaba? Okusaba osooka kwebaza. That is good. That is a good one. Yeah. Bw'oba ojja okusaba omuntu sooka mwebaza n'omuwaanawaana n'omuteeka mu muudu. Kati so nawe Katonda osooka bw'oba osaba kyaki zaffe tusooka kwebaza ne tugenda mu praise and worship session ne weteeka mu streamline eyogamba nti kati wendi mutima kyekyo gukkakkanye sirina nnyo kirala kyendowoozaako kati sawa yakwogera na mutonzi. Naye bw'osanga ate omuntu nga nze sitera nnyo osabira mu kyaki. Mu kyaki ŋŋendayo naye sala yange nga nze omuntu ntera nnyo nga ndi mu mudu zange nti ntudde ku makya kuba ŋŋenda kwebaka ne ŋŋamba eno esala yange. Ate ne mama Subi amanyi sitera nnyo saba zino saala ze baawandiika mirembe waati sitafu ali mu ggulu njala nnyo okujja n'ensaba essaala ng'eva ku mutima gwange. Ŋŋamba naye nkubuulire leero bigaanye. So olumu otuuka n'okutuukawo ng'osaba kale ng'olina ky'oyagala nga tokyajjukira nakujjukira byakwewombeeka nga naye muzeeyi nkubuulire embeera ekalubye ebyaddala kino kikosi ne kiganja nkisoma naye tekijja nkoze ntya mugaa wenzuuka ku makya nsaba bye mba nsoma biba bijja era obimpa nja biwandiika naye bwe tugwa ffenna sigudde nzekka. So olumu obeerawo n'osaba nga kale ky'osaba okijja ku mutima. Olumu zino essaala ze baba bawandiika olumu tezijja bulungi. So nze ntera nnyo okusaba nga ndi nzekka mu kyaki ntera kgendayo kale nze kisinzira ku mood ng'aka ngende nnyimbewo mu kyaki kuba otandika oyimba mu luumu y'abantu bayinza okujja obaayo obadde ki buzibu ki kyekituseewo. Moment ki gy'olabira ddala nti mu butuufu mu bulamu bwo okuva lwe wazaalibwa paka we nkusangidde wano moment eyo gy'ojjukira n'ogaa nti mu butuufu Katonda njagala nnyo era nja kumusinza olubeerera paka lwe ndiva ku nsi kuno? Do you have that moment? Oso gisharinga naffe? Ezo moment nnyingi. Okay. Ze ntuuka ne ŋŋamba I'm humbled.
I'm humbled. There's a God that is performing all this. Nzo mulundi gwe nasooka okwera amawulire yali 2019 ng'ovuddeko bino ebyokutrendinga way back nga listeze nti ndi ku government we nasooka okweraba n'olupapula ne ndukwata ngamba ne underline nga ngamba wendi sewo ngenda Makerere yenze ono yenze. So nina gwe nagambako naga yotagenda Makerere abalimba tosagenda Makerere nenzija bwe natuuka wano olunaku lwe nasalawo okugamba nti ngenda linnya taxi ngenda Makerere kusoma nze naye simanyi nno nakibeera Makerere naye simanyi nti ne Kkeesi zibeera ku challenge wano nze najja buzi ne Kkeesi yo ey'ekibaati nentuuka mu nnaku 2 we nategeera nti obulamu bukiba nali ndowooza ndoota n'okuloota natuuka nengwa ku buli bwe negamba naye siroota bino byonna bituukawo ng'oli Makerere ono nva mu ofiisi yono nva ono ono yankubidde nono yankubidde bonna mbasisinkanye siri mu kirooto ebisira tukanogaa naye bino sinza abikola Katonda yabikola. Extra digest mugoba nsonga tetugenda kubanga tusukka olunaku olwaleero. IBRAH Mukasage manya njala kwebaza Suubi Henry Kiyimba for your time. Nsaba Katonda akublessing ayongere okuggulirawo more opportunities in abundance. Amen. Ziberenga zijja your way. Buli kimu kitambule bulungi muganange. Ntumirako family yo, tumirako mikwano gyo. Nawe ng'omuntu webale kubeera kusigala ng'okyali muntu omwetowaze si byangu. Tumireko n'abawagizi ba Arsenal. Oli wa Arsenal? Siri wa Arsenal, tubatumireko. Muto wange wa Arsenal. Enjovu yavuddeyo ku gundi. Extra digest mugoba nsonga IBRAH Mukasage manya gange, Idris Lukwago, Daniel Mugoya, Keith Kanabi, ago ge manya gange, Idris Lukwago, Daniel Mugoya, Keith Kanabi ne Senabulia. That is the team. The mighty team edukanya omukutu guno okuba nti tuli number 1 for over years, tuli number 1 credibility, number 1 okubeera resourceful, number 1 okubanga tuleta ebintu ebyakabi, number 1 mu kukyusa obulamu bw'abantu, number 1 mukola ebyakabi mu bakabi. Extra digest mugoba nsonga, subscribe buli kimu kibeerenga kitambula bulungi nnyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagaliza birungi byerere omukama Katonda abakuume. Dushimez UK Store, Hika Water Drilling Services ne Sun Cargo Shipping Company. Thank you so much for powering this show. Ubere bulungi mweraba.